Tugenze ku mboozi y'omukyala ono gwe bayita full figure. Emboozi ya full figure yatandise najjo akatambi akasobodde okuba ate nga kasaasaanye. Tetwasoose kutegeera baani bakuba. Ne tulinda poliisi etandika okukola ki? Okunoonyereza n'abaloopa bo bagamba batya. Ensonga zonna nga bwe ziri full figure ye yakubiddwa era ebifaananyi nga bw'obiraba byo bituufu. Kati embeera yo nga bw'eri poliisi full figure yaloopye ku poliisi ng'agamba statement ye gye yakoze agamba nti omukyala gwe bayita Nameere ne bbaawe bamutimpudde ne bamubbako n'emitwalo 5. Poliisi egamba etya? Omwogezi wa poliisi mu ggwanga atandise bw'ati bw'abadde mu press conference ne bannamawulire bamubuuza ku nsonga zino. Full figure, we gave a statement. I think one of my deputy Nyango gave a statement, but I can, for purposes of a wider view, just to elaborate it further. There was a video which was circulating on social media spaces showing some individuals assaulting somebody who appeared to be full figure. Then we also received a complaint from her, and as a result, we decided to investigate the matter. Our routines are very, very clear and predictable. If somebody accuses you, then you must explain. So, whereas I may not have the details of how far they have gone, but I can predict that whoever she accuses of having assaulted her, we shall treat him or her the way we treat suspects. Kale, ye mwogezi wa poliisi agambye waliwo abagamba nti full figure ayina emisango mingi ku poliisi naye tebagikolako. Omwogezi wa poliisi akinyonnyodde bw'ati. That how comes she has many cases but we have not handled them. I think my friend Mutebe, you need to verify your allegations. When you report a case, see, you may be here, but when actually you don't have facts. And I've told you the risk of listening to only social media. There are many cases. How many? Where are they? Which are they? You get it? If you feel you are one of them, you act like her. Go to police, reach out to police. If there is any police officer who has failed to work on your case, escalate the matter. Actually, it is an offense. It is disciplinary if a police officer refused to handle a matter. Because the matter... Kale omwogezi wa poliisi agamba bangi abalina emisango tebatuukiriranga poliisi. Abagamba nti full figure abamwinako emisango ku poliisi bo tebagirabayo. Kati eja full figure jo ku nsonga eno gwe bayita Nameere omukyalo ono agambibwa mbu full figure gwe yaloopye ng'agamba nti bbaawe n'abasajja bikawuula byamutimpudde bitya. Nameere ayogedde bw'ati ku nsonga ezo yagamba tazimanyiiko naye ne full figure abadde ayitiridde. Nameere Nsubuga, NRM flag bearer, woman member of parliament, Masaka City. Basebo ne Banyabo. I've received a couple of phone calls from some friends informing me that balabye in one of the bulletins last evening nga police egamba nti ennoonya biki omuyiggo. I want to categorically state nti sinnafuna phone call yonna enkubirwa okuva ku police ng'engamba nti police enneetaaga era sinnafuna ku written summon empita ku police. Naye I'm a law-abiding citizen bwe banaaba bampise nja kugenda. I was told nti bulletin yagambye nti it was something to do with the full figure beating ebibadde ku mikutu ebyokuba full figure bamukubye bakoze batya. Yes, I have been a victim of full figure era mu wiiki ewedde omanyi ye buli lunaku abaayo ne victim ompya. In the last week I happened to be one of her victims. Nanzivoola avuma family yange for a whole year plus abadde avuma mwami wange avuma taata wange. I don't know why she's too obsessed with those two special gentlemen in my life. Oba abegomba oba kizibu kyeki, I don't know. I went legal emabega kaawo
netulopa emisango ku full figure, but just like so many other cases emisango tejawulirwa ate of course tuba n'obudde bungi tuba n'obudde butono naffe tuba tulina ebyokukola. I went ahead office of the president nembaloopera nembategeeza full figure anyigiriza abantu bangi. Kati oyo Justin Namere agambibwa mbu yatimpudde, agamba nti yaloopako full figure emisango tekyakolwako. Yabaffe full figure ebyamutimpuzza mwabitegedde nga bomanyi nti bannaffe ab'enaale mbabadde bakamaliriza okulonda kwabwe, era kati full figure yabadde ku kampu ya Honorable Kasolo nga Namere yaliko Honorable omukulu bamuyita Kalangwa ow'Ekayunga. Ku kifo ekyo kye babaddeko buli omu ng'ali ku kampu yiye. Full figure mu kwogera ku mutimbagano alina obubaka bwe yatadde obwabadde bwe buti. Honorable Kalangwa afunye ekizibu kyababbi okumwetooloola emizina emizingiriti gyeremerwa nagyo gyali mu bulamu bwagyo giri awo giwumpuguma bakazi bakadde kuwasa bwana buto kwefula kye butali oba oteri ensi gyekoma n'ojjamba oyogerere mu Kampala kafunte ntama obuzibu bwana bwetufunye abantu okwefula nti abamanyi nga tebamanyi. Kati Kalangwa mwamaze mubba ssente mwagala muwano nenasendera mumugenda mbalooya simanyi mugende luddawa mumuli balooya nga mulina ebizolamu ebyobamala ndabyeko ne poromota naye amwezinzeeko ndabyeko nawasa obwana obutono alepinga obwana naye amwezinzeeko ze mwaberezi bamala akalu buli muntu abeera n'okuwangula n'okuwangulwa. Ndekera okola ebyekisibusibu kati onoonya mubba ndala olisa akalenzi kakulema okuliisa otana okukatambuza mbantu kadde kasiwukidde mu nyumba bululu bugenda kuggwa konna kali awo kakonzibye kalinga kalwala emmeeme kalwala nnyina abo kalwala ki tuulako mukazi gw'ensi yakukoowa ate Katonda yabakuba omuggo nekitaawo n'ayitaawo famire twali twagyetamatama. Ye full figure mu bubaka obwo Namere wuuno agamba nti emisango mingi bagiroopye naye poliisi tefaayo. Nembaloopera from a community point of view nembawa ne examples eza Hajati Zura ez'abaana ba TikTok basibira obwerere abasoosonkereza bwe bamuvuma ng'amaze okubavuma ate naye n'abasiba, you know, a lot of stuff ne batulaga nti nabo abavuma. Office of the president nendaga nti naffe atuvuma naffe atutomentinga kati mulina kuguma. So high impunity grew with time kuba yonna gye bamuloopa tewali kye bamukola. So nze nnyinza okulowooza nti abantu obaoliawo abamukubye bavudde ku kuba nti obaoliawo be bamukubazzenga baloopa ng'ate ayongera obbanyigiriza nga teri kimukolwako. It doesn't necessarily mean nti olw'okuba ndi one of her victims nti olwo nze namukubye oba nze nasindisa abamukubye. Full figure abamwegendereza tava ku poliisi buli wiiki aba alina baloopa. Nze police officers bangi bankubidde nga tebankubira kumpita ku poliisi lwa misango naye nga bannyumiza nti gwolaba oyo agenda ku poliisi buli wiiki n'aloopa abantu abamukubidde mu mabaala abamuvumye abakoze eki. Mu criminology and penology omuntu oyo poliisi eba erina omuprofilinga nga omuntu alemeddwa okubeera mu harmony. Justin Namere poliisi gwe yayise annyonnyole ku katambi ako oba alina byakamanyiiko. Namere akyatugamba. So full figure ensonga si poliisi bwe muba munaamuyamba muyambe ne community muzitunuulire inatuwe community mwagirabye abantu bakaaba abantu boogera ebigambo eby'obusagwa nagambye this society needs healing. Bannanga abantu bano beetaaga okuwulirwa. Bannange nalabye obukambo obukyayi obutudde mu mitima gy'abantu nga mbulabira ku bigambo bye bayogedde n'essanyu lye bayolesezza ng'ate balyolesa ku muntu akubiddwa. We need to heal this society. Bannange nalabye era nze kati omuntu okuŋŋamba nti gundi nva mu maaso mba nnyanguwa bwanguyi kuba nalabye ebiwundu ebitudde ku mitima gy'abantu nga mbirabira ku reaction gye babadde ku full figure. Naye nze munnange full figure I took the legal route nendoopa as usual ng'emisango gy'abalala bw'atuuka avuma abapoliisi avuma ki. Namere bwannyonnyola ye agamba abaakubye full figure tabimanyiiko. Ulira bwagamba wadde nga ebyo byonna mbiyise tekitegeeza nti nze mba namukubye. I know she's really trying to fix that matter onto me. Agezezaako nnyo okulaba nti akisiba ku nze kuba yatandika agamba kisa kya mukama yankubira ng'agamba full figure amugambye mbu nze napankisiza abayaaye ne bamuteeka mu kakoona mbu nze nanneerabirako n'agange mbu nga mufumita ebiso simanya ne bamubbako emitwalo 7 ne iPhone. Kakati ate yabikyusizza yabitadde ku bba wa Namere naye nga bba wange gwabadde ng'avuma n'okumumanya tamumanyi. And so many people don't know my husband kubanga teyeemulisa ate nange mu mawulire ne mu media ntera kubeeramu lwa mirimu gyange na politics.
ye bwannyonnyodde bw'atyo omukyala Nameere ku nsonga ezo. Agamba nti bakubidde full figure yabadde akubidde Kalangwa amuweeyo miliyoni 2 aleme obutaddamu muvu mawulira. Uyo bangambye nti bagenze omukuba simanyi abadde akubidde Kalangwa essimu simanya namugamba amuwe miliyoni oba 2 alekeraawo okuvuma oba abawagizi ba Kalangwa oba biki omuntu omulala ajja kumuyita nga amanyi bamuyitidde ssente. And they'll put a bullet through her. Mpabu kyakulabirako okusinziira ku bulumi bwe nalabye mu bantu. So police, to help this woman and help the community, look at this matter from the lens of what exactly has been going on for a while. Buli week omukazi abeera mu mapoliisi. Buli week yaba ayina gwaggulako omusango. Kale. Nameere muwabuzi wa president ku nsonga za Greater Masaka ne full figure naye muwabuzi. Kati ensonga bwe ziri ate Abitex naye agamba full figure. Kakati bwebanga ovuma abo be basembayo. Kakati ate bano abalala waliyo omuntu omulala tagenda kuwaaba. Era gye bali bangi nnyo. Ate nga nkulayirira full figure nga togenze ku kadaala ng'ogenze kulokoka nowetondera abantu b'ovumye nga tebanaba kukola kisinga ekyo. Abo bakukubye babamanyi n'ekigenda okuvaamu. Bakukubye babamanyi nti bajja kubasiba, bajja kubavunaana naye Nammere simatooke kulya. Kakati oyo yakukubye yagenze okulaba nga kubanga bagenda kuteeka ku poliisi n'omulamuza n'owa poliisi agenda kukwata okuteeka munda. Kakati nze waliwo omwana eyaŋŋamba ku bantu babiri abo naŋŋamba bandekera abo oyo ye ngenda kumugjamu eriiso abeere ekyokulabirako ne mugamba sikiriza mu kutuusa bulabe ku muntu ne mbagamba baleke Mukama ajja bakolako. Full figure weetereza abantu balina amanya gaaba ag'okukuma nammwe abavuma abantu abafaanana na full figure nosobola okubenze golaba sisobola kukasuka jjinja kuli kuba muntu naye nsobola okuvujjirira ali kasuka sisobola kuwemula era naawemula simwagala naye full figure Nammere ayinza okuba nga yataasiza eggwanga lino bwebanga poliisi n'amateeka gaganya okukola ku full figure leka abantu batwalireko amateeka mu ngalo. Full figure nze agenda kuvaayo anvume kuba nze nkumanya bujulizi bwange ajja kuddamu era anvume naye nze ndi mu kugattagatta defamation. Full figure nja kumufiirako era yampeereza ne message nangamba olayira otyo namugana olayira abaana bo era sigenda kuddamu kwogerako nze full figure nyina omukolayo ekintu netamale bebalindema mu ddogo kuba sinaba kubirowoozaako ne bannema mu mateeka era abalala bali bankolerako